Yes, akadde kano kwaniriza ku FAD TV yugine nkobaza gye tusizako engalo akadde kano ngamba emirimu ina kusaba mbi osubscribing musibye mutya olunaku lwale mwe n'abagobezi ba FAD TV yugi mujje baje mutusizako engalo akadde kano mbaniza bambi ina kusaba osubscribing boba oli mupya ate olikinge video nzimani updates ezina value buli kadde buli sawa oli dakika kyonoka kikimu kyokka ku subscribing ate olikinge video ojja kuba bambi tosuba updates zange ate ina kusaba osubscribing ate onyigene ku kade ya ojja kuba ufuna ka notification buli natekangayo video ku FAD TV UG YouTube channel yange eno ensufu ekuwazi updates ezina value buli kade buli dakika buli sawa nze nja kuba mbawangazi updates ate ezina value updates zange ziba mu value ziku updatinga no manya kiki ekitambula mu Uganda yafe ku side y'ebintu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda. Stacia Mayanja omuyimbi amanyikiddwa nnyo mu Uganda yafe ajati Stacia Mayanja munaye jukira ebanga lyonna emyezi egiyise mabega kutandika n'omwezi gwade mwezi gwa kuna yalumbibwa obulwadde obutategerekeka bulumulumya omutwe bumulumya olubuto kwegamba atukesa nawo yanga yagala kona mutwe agwasi ngawulira gumubobba olubobba munaye kati sawa zino Stacia Mayanja atwalibwa mu ggwanga lya Canada wabedwa bamututteko balita Kingston General Hospital wali mu ggwanga lya Canada endo bamututteyo bambi basobola yakanga bamujjanjaba wano mu Uganda biganye Stacia Mayanja mu Uganda biganye bamututte kati bwabweru wa ggwanga sibyangu bambi bulwadde buganye Stacia Mayanja bulwadde bumulumye yenna aweddewo yenna akozza gwawo obulwadde bukyaganye okukakkana bambi byetaaga essala zammwe nina kusaba gwe n'omugobezi wa FAD TV gibambi najjo sinzira okuleka nga on following osabe sala eyenjawulo saba mu ddiini yo sabira mu ddiini yo tusabire Stacia Mayanja asobola okutereera bambi obulwadde buganye mukazi watu obulwadde bumuluma essaawa zino asiza mu kapiira kiraga nti obulwadde bumuli bubi nnyo obulwadde bw'amaanyi nnyo obumuluma watuuse ekiseera okubanga asiza mu kapiira aliira mu kapiira anywera mu kapiira obulwadde buba bitabuse era balayo bitabuse ne bamutwala mu ggwanga lyaki lya Canada dwayo balita Kingston General Hospital gamu ku malwaliro agakyasinze obunene mu ggwanga lya Canada era ne bamutteyo okumukebera mutwe omutwe gukyasinze omubobba omutwe gwinanga gye gumulumbamu ne gumuluma ne gumubobba era nga buli yagala gukoona bukonyi bambi gugwe bambi agwase nga buli yagala gukoona agwase sibyangu bambi ku side ya Stacia Mayanja yeetaaga essala zammwe bannayuganda Stacia Mayanja mumusabire saba mu ddiini yo gwe wenna saba mu ddiini yo nga bw'osobodde omukyalo n'asobola okutereera erina kashoke ke yakwasaganyanga ku YouTube Stacia and House Girl essaawa zino kayimirira namu olw'ensonga nti obulwadde bwattukira eyo bali bazanya Stacia and House Girl bamuteeka nnyo ku YouTube so musakingako n'ononyako bamuyita Stacia and House Girl zaali zishoze ziyazanyanga ne banne nga beegatta wamu kosani Lawrence yali director w'obuntu buno kati nga Stacia Mayanja y'omu ku abo abazanyi abaazanyanga Stacia Mayanja yali yava ne mu kuyimba yadda mu kukola sente nga sente akolera ku YouTube ng'azannya obuzannyi bwe n'abuteeka ku YouTube nekola ki nemusasula kati ssaawa zino bambi yali abiwummuzaamu olw'ensonga nti obulwadde bwamulumba balina sho gye bali bazannya ya Stacia and House Girl obulwadde bwe bwamulumbira ebiseera ebyo paka nakakati taddangamu kuzannya omutwe gumuluma abasinga bagamba ddogo tikirabika eddogo banne balaba abayiseeko nnyo basazeewo kumuloga basazeewo kumulwaza basazeewo kwagala kumutta nga bayita mu ddogo banne ba Stacia Mayanja bagamba bali mu lukwe luno olw'okwagala okumujja olw'ensonga nti abadde akulaakulanye ku sipiidi tagambika okuva lwe yava mu kuyimba nadda mu kuzannya emizannyo gye ku YouTube egya Stacia and House Girl obulamu badde buteedde nga atandise okukula ku sipiidi etagambika abadde atandise okukula tugamba sente nga atandise okufunawo n'okusinga ate we yali nga akyayimba kati basinga kyabaluma banne naye nga banne ekibiina kye balumiriza kibiina record label ya music yinza okuba erina omukono mu bulwadde bwa Stacia Mayanja record label eyo erina omukono mu bulwadde bwa Stacia Mayanja record label nti Stacia Mayanja agibanja ssente ze ne baagaana okuzimusasula balabya ababanja nnyo ssente basazeewo kumutta bussi basazeewo kumugjawo basazeewo kumuloga bamutte nga bakozesa eddogo si byangu ne bambi yeetaaga essala zammwe saba mu ddiini yo saba mu ddiini yo nga bw'osobodde Stacia Mayanja
asobole okutereera, Stacia Mayanja asobole okuwona, Stacia Mayanja asobole okudda engulu kuba obulwadde bwo bukyalemye, obulwadde bukyagaanye, obulwadde bukyamugoya mu ngoya eri enkambwe. Faadi TV ugi subscribe like nga to commenting. Bw'oba oli mupya ku YouTube channel yange ne ya Faadi TV ugi subscribe ojja kufuna updates kosa ne reviews. Bamutute mu ggwanga lya Canada Bambi ddwaliro bayita Kingston General Hospital wali mu ggwanga lya Canada. Bagala kumwekebejja mutwe balabe kiki ekiri mu mutwe guno. Lwaki alumizibwa omutwe naye ng'aba yeetagana omukebera n'ensigo. Ensigo nazo zirumya omutwe. Ebiseera ebisinga omuntu nga mulwadde wa kidini era ebiseera ebisinga omutwe gumuluma. Ensigo nazo omuntu nga zimuluma zireetera omutwe okukola ki? Okumuluma. Era zo beetaaga bamukebera kugamba bagenda mukolako medical check up ey'amaanyi Bambi okusingako ku eno gye badde bamukozeeko wano mu Uganda. Ensonga lwaki bamututteko wa mu ggwanga lya Canada. Naye Bambi mumusabire Stacia Mayanja asobole okutereera, asobole okuba nga Bambi adda engulu, asobole okukomawo Bambi ng'ateredde okudda wano e Uganda. Faadi TV gi subscribe mubeere bulungi Bambi.